mu kaweefube w'okuttukiza n'okuddamu omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa Mukenenya naddala mu bavubuka, ssettendekero w'Obwakabaka Muteesa Wano University nga beegattira wamu n'ebitongole by'Obwakabaka byonna lunaku lwaleero baguze emijoozi egiwera ddala 10 n'okudda waggulu. Okwongera okuwagira enteekateeka eyo era gikwasiddwa Ssenkulu wa ssettendekero Professor Vincent Kakembo ku ssettendekero y'Obwakabaka nga gimukwasibwa Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma nga ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda. Twagala okubeebaza okuba nti tutambula nammwe mu mirimu gya Ssaabasajja Kabaka wano ku Muteesa University. Mu buufu bwe bumu omukulembeze w'abayizi amanyiddwa nga Timothy Kato yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'omulamwa gwe yajjayo gw'okulwanyisa Mukenenya mu bavubuka n'abakadde. Yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okudduukirira abayizi be nga bawa basaries okusobola okukuguka bintu eby'enjawulo. Ffe ng'abavubuka ba Buganda tuli basanyufu okusingira ddala ife abayizi wano ku ssettendekero y'Obwakabaka ku Muteesa tuli basanyufu nti Kabaka yavaayo neziti n'omulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya bwe tunaatuukira mwaka gwa 2030 ng'obulwadde bunene obuweddewo. Ate era tetusobola kukoma bukomyawo nti tudduke buddusi, wabula engeri gye kiri nti ffe bannannyinimufu tulina basanyufu abamu nti tusomedde ku basayi za Kabaka, so kitukwatirako ddala okuvaayo ne tudduka. Ssenkulu wa ssettendekero Professor Vincent Kakembo asoose okwebaza Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma wamu n'obulamu Ssaabasajja Kabaka Katonda bw'amuwadde olw'okweza emyaka 68 n'okwongera okumukuuma ayongere okuwangaala. Naddala ku lunaku luno olukulu ennyo olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja tuli basanyufu nnyo era nga tusaba Omukama amuwe obulamu era abenga ddala amuwa obulamu obw'omu maaso. Agasseeko okwongera okukoowoola abavubuka naddala mu ssettendekero w'Obwakabaka Muteesa Wano University bagatte ettoffaali okusobola okulwanyisa Mukenenya nga bamumalawo okutuuka mu 2030. Mukenenya ku nfeete era nga mukwegattako bannaffe bonna basajjisi ba Ssaabasajja tulwana olutalo olw'okulaba nti Mukenenya mwaka ogwa 2030 otumulinye ku nfeete era nga ffe abakola omulimu ogw'okubangula abaana b'eggwanga ate abaana b'Obwakabaka tulina omulimu ogw'okuba nti tubalaga ekkubo ettuufu eriba n'abasobozesa okulinnya Mukenenya ku nfeete. Mu kkowa lyerimu mu kukwasa emijoozi n'okwebaza ssettendekero w'Obwakabaka Muteesa Wano University, Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma alaze okusiima kwe eri ssettendekero olw'eddimu eddene lye bakoze okwongera okulwanyisa n'okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nga balwanyisa Mukenenya, era ne yeebaza ssettendekero y'Obwakabaka olw'okusobola okufuna kyata. Asabye abaana okwongera okwekuuma obulungi nga beewala obulwadde obwa Mukenenya. Yozaayoza olw'ebigenda obulungi byonna bya kyata n'ebiringa ebyo ate kati tweyongedde okutereera. Tusaba abaana abamuteesa babeere balamu beekuume Mukenenya, ate naddala abaana abalenzi bafeeyo nnyo okulaba nga be basaale mu kulwanyisa Mukenenya, bataase abaana baffe ab'obuwala. Awangaale maaso mungi. Nze Joseph Kiyimba ku lwa MRU TV Pokopoko News wano ku ssettendekero w'Obwakabaka e Kakeeka.